eri bannayuganda mwena n'ekkanisa n'omubiri gwa Kristo mu ggwanga lyaffe Uganda tulina ensonga gye twanja nate olunaku olwaleero. Ennaku z'omwezi nga 28 gwali omwezi ogw'omukaaga, mukwano gwange musumba munange muweereza munange yavaayo amaanya ge musumba Sentamu yavaayo n'ategeeza eggwanga lino nga bw'agenda okwesimbawo ku bwa pulezidenti w'eggwanga lino lya Uganda. Bw'atyo empapula n'aziggyayo era n'emikono wenjogerera agitambuza. Akano ennaku z'omwezi 18 omwezi guwedde najja netegeeza eggwanga n'ensaba n'omusumba nendirako n'abantu bana nation ngange njagala banegaateko okulaba nti tuteesa. Yalina ensonga ze yaleeta, yayogera ku corruption ekimu, n'ayogera ku ntabagana oba okukolaganira wamu ku byano by'obufuzi nga tabiriimu entalo. Ekirala n'agamba nti ayagala kulaba nti abakulembeze ababaddeko tebafuna buzibu nga bawomudde. Neffe abamu tuvaayo tugamba nti kirungi obudde bwaviiriddeyo kirungi nnyo ekituufu nnyo. Naye ensonga ze tukyali nazo wakati waffe ne pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni z'atanaba kumaliriza. Twagala musumba Sentamu nfuneyo abantu abasobola kumwegaatako nga Ardis Wamakingi ne Minisita Balamu tusobole okubeera nti tutuula wamu twogereganye, obanga ensonga ya musumba Sentamu yagamba nti ebyobufuzi byokolaganira wamu ne tuteesa. Ate nga bumanyi nkola Pulezidenti Museveni nti oyo ali Congo, oyo ali Sudaani, oyo ali Kenya, oyo ali Rwanda, buli wamu abaddewo era akyaliyo ng'atabaganya abantu kubeera nga bateesegana. Eggwanga lyaffe lijjudde emirembe wenjogerera. Tuna security etumala, tuna enkolagana n'emiriraano etumala, by'obusobozi bitambula, ate na bamusiga nsimbi agenze ng'abaleeta mu ggwanga lino okubeera nti eggwanga abantu bafuna kyenkanyi, abaana basoma bitambula bulungi. Era bwe nti kyeva nkomyewo olwaleero okwongera okukinyweza okugamba nti okutabagana kwetaagisa n'okukolera wamu kwetaagisa. Singa wabeerawo enkola yonna esobola okubeera nti tutuula wamu ne twogerera awamu ne tuteesera awamu, binno enjawukana ebaddewo mu by'obufuzi n'abantu ba Katonda nevaawo ne tusigala mu ggwanga lyaffe nga tulina emirembe. Tampeko ne baananga bendina wano basobola okubeerako nga bogereza. Nsigadde omusumba wa Ndati Emmanuel, Hope Resurrection Church wano Esambya mu Kirombe Erikuli n'Anganda. Kwagala gwanga n'okwagala ekkanisa ebyo Museveni abikoze tukyenyumirizaamu. Amanya nze musumba Ronnie Rich Mwagalwa ngaze mukulembeze oba mutandizi w'amakanisa ga God's Church of Love International Ministries mu Uganda yonna n'ebweru wa Uganda. Kakati nze ensonga yange eri nti musumba Rajabu Sentamu mukwano gwaffe era tumwagala nnyo era muweereza munnaffe, naye Uganda yaffe ffenna y'abalokole n'abatali balokole. Ate engeri gyeri nti yaffe ffenna omuntu wabeerawo omuntu abadde alina kyazimba ate bw'aba tanamaliriza mwe ne mujja ne mukimenya muteekewo ekirala ate kigenda kubeera costly nnyo. So kyensaba musumba Rajabu Sentamu nti weebale nnyo okujja era tukuwagira, naye tugumikirize Pulezidenti Museveni Yoweri Kaguta Buhabulwa yatandika omulimu n'omulimu gwe yatandika asooka agumalirize, kino ekisanja akimalirize, then musumba Rajabu olyokojje. Naye bwe tumenya kati kigenda kubeera costly nnyo kitusumbuwe. So nze maliriza nga ngamba musumba Rajabu nkwegayiridde mukwano gwaffe noza ne Pulezidenti Museveni asobola n'okuyita n'akuwayo bwa minisita n'ogira okwatiraawo tutambule obeere ng'oyingidde eri munda nga bw'olaba Dawudi yasooka n'agenda mu nnyumba ya Sawulo n'abeerako byayiga. Kati bwe yagenda okujja ku bukulembeze ng'amanyi State House etambula etya. So musumba Rajabu naye tukusabye ng'abasumba nga musumba wa Ndati bwagambye, musumba Israel wagambye, abasumba balabala bakuwagira ojje, naye Pulezidenti Museveni kasooka amala okuzimba amalirize kubanga ali mu biseera bye ebimaliriza. Bw'anaamaliriza ojja tandikira bwebeera kalina izwa ng'eri ku 4th floor kati gw'otandike ne 5th floor. Mukama bampeera omukisa.
tutunulidde tulaba mu nsonga ezimu minisita nga Bala Mulusa abeera nnyo mu nsonga z'okutabaganya y'omu gwe tutunulidde ne sipiika wa paliamenti ono yeeyingidde ku bwaseeka omupya mundaba alina amaanyi mangi ate kirabika neeri wa muzeeyi basobola otukonekitinga ne muzeeyi ne Musumba Rajabu ne tulaba nti akakkana ng'alindako ekisanja ekiddako. Basebo ne bannyabo mbalamusizza ababuuzaako omulabirizi Buyinza Israel owa Zion Victory Ministries agali mu Uganda wonna gye gawangaali oba gye gatuula. Nange ntuusa okuteesa kwange eri omusumba Sentamu Rajabu ekirowoozo kye yaleeta oba ekiri ku ye ng'agamba nti ayagala kubeera pulezidenti w'eggwanga lino si kibi, naye twagala nze n'abasumba be tuli nabo tuteesa muganda waffe omusumba Sentamu ekiseera ky'oviiriddeyo kyandibadde kibi, naye twagala otukkirize kubanga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa akyalina emirimu gy'akyalina okumaliriza naddala eri ekkanisa ya Kristo, nga tukusaba nti at least kino ekisanja tukimulekere asobole okumaliriza ebitanaba kugguka, kubanga ekkanisa ya Kristo agisuubiza, eggwanga alisuubiza, ebimu abikoze tubiraba, tulaba nga atutambuza ku mulamwa naddala, kubanga bw'otunuulira ekkanisa ya Kristo emyaka egyedda nga pulezidenti Museveni tanaba kujja yali bubi nnyo. Kati nga tukusaba muganda waffe ayagala okwesimbawo ku ggwanga lino erya pulezidenti okubeera pulezidenti w'eggwanga omusumba Sentamu Rajabu, tukusaba nga abasumba ab'eggwanga lino erya Uganda okusobola okuteeka wansi ekigere pulezidenti Museveni atutwala ekisanja kino. Nze kwe kusaba kwange awamu n'abasumba bannange bendi nabo mu kaseera kano. Munze mukubiriza abantu naddala abalokole okwenyigira mu by'obukulembeze tokona okubeera okwenyigira ku ntebe ennene esalawo mumulemesa. Kati mu ntebe kize mwagala mu abalokole mukwale mwagala ntono? Ebifo bye twagala bifo bingi, naye ekyobwa pulezidenti tubadde tukyayagala omukulembeze w'eggwanga aliko pulezidenti Museveni agire ng'atutwala. Ombuuziza ekibuuzo kirungi nnyo nti bifo ki bye twandyagadde ate nga twandyagadde abalokole bannaffe baveeyo. Ebifo weebiri nga obwa MP, Lord Kansala n'ebirala byonna gyebiri, naye obwa pulezidenti buno kaakati kubanga Musumba Sentamu bw'avaayo kijja mwetaagisa olugendo lunene okwetegeka, naye kati wano nze kyensaba bw'abanga amaze okukiteeka wansi tusobola n'okusaba pulezidenti Museveni omusajja ono ayina ebiteeso n'amuyita ku mmeeza ye n'abaako byawagire oba abaako ekifo kyamuwa, naye nga abalokole ebifo ebirala twagaliza abalokole babigendemu. Kati mu kaseera kano mutambulira ku bisuubizo pulezidenti bye yabasuubiza, nekitegeeza mulokole munnammwe w'abazze abadde yeetaaga kusuubiza kubanga byaba agenda okubawa abaabimanyi, bino temubyetaaga? Twandibyetaaze, naye mu kaseera kano ebisuubizo byatusuubiza biyinza okutwala emyaka nga 2 mu maaso, kubanga kati pulezidenti Museveni byakola kati yabitusuubiza emyaka 3 emabega, kati ali mu kukola. Kati bwe tunagamba nti ajje byonna byatusuubiza kijja kutwala ebbanga lya myaka nga 2 mu maaso. Kati awo abamu tujja kubanga abamu ekkanisa oluusi yavaawo obamuntu essuubi lyatuggwako n'okufa twafadda, naye kakati tetugamba nti pulezidenti Museveni tusomwongereyo ekisanja kino nga bwe tutegeka ono waffe ow'abalokole omusumba Buyinza Israel owa Zion Victory Ministries. Amannya n'eddoboozi nze Musumba Mpagi Edward owa Christ Jesus is at Ministries. Nze okwawukanako ne musumba munnange Sentamu okuvaayo okubeera nga ayagala obwa pulezidenti kirungi nnyo kubaffe ng'abalokole, naffe twetaaga okuba nga tukola ki, nga tufuga nti omuntu bw'aba afuga eggwanga lino eno ng'alina Yesu Kristo mundaye asobola okukola ebintu ebirungi. Amina. So ensonga lwaki nze njagala nnyo
okubeera nga musumba sentamu kubwa president naye azze okubeera nga aleeta opinion ye ennungi, ayina ebiteeso birungi byayagala naye okukolera eggwanga. Amina. So yensonga lwaki mpagidde nnyo ekyamusumba sentamu okubanga ajja ku bukulembeze obw'eggwanga. Ebisuubizo bibadde bingi okumala emyaka, kati musumba yogedde emyaka gibadde 3 emabegako, naye kati gigenda mu myaka 4 kuva lwe nazaalibwa mu 9 naye okuva mu 86 antiro leero ayina byakoze, naye era waliwo byatanabakola nga tuli ku bisuubizo. Omuntu bw'abeera mu buyinza bw'ayogera ekintu kikolerawo, oba bw'ateesa n'agamba kati tukole kineeno akikola, okugeza ng'enguudo n'ebirala bingi nnyo. Kyova olaba nze musemba okuba ng'akola ki, ng'abeera ku bwa pulezidenti bwa Uganda, era n'okumulonda, yes tujja kumulonda bwa steppinga down, nti bw'anaabazze nga President Museveni avuddeko tunaabeera emabega. Of course tujja kubeera emabega kubanga twagala naffe okubeera nga tukola ki, nga tufuga. Kubanga obufuzi teteri bufuzi butava eri Katonda. Amin. Bayibuli egamba nti omuntu omulungi, omufuzi omulungi, omutuukirivu bw'afuga emirembe gibeera eggwanga, gibeera eri eggwanga. So n'olwekyo yensonga lwaki njagala musumba sentamu Robert okubeera nga yesimbawo kuba president wa Uganda. Amanya n'eddoboozi nze musumba Mpagi Edward wa Christ Jesus. Walira Elisha, aspiring mayor, Makinde division. Abaana ba Israeli bali bagenda mu nsi ensuubize, basanga ebisoomozebwa bingi. Kati kyengeza okuga musumba sentamu bibino ebisoomooza byasanze nga agenda mu nsi ye ensuubize, oba mu nsi ensuubize gyagenda otwalamu abalokole. Asanze nga basumba banne bali mu kumulwanyisa, tebaagala agende mu nsi ensuubize, tebaagala agende akolere abantu abalokole, tebaagala agende aweereze Uganda agituuse mu nsi ensuubize. Nze kye mbadde nsaba abasumba abamuwakanya abatayagala agenda mukasima okumutuuza, boogere naye bamutuuze ne Balamu, bamutuuze ne Pastor Kayanja. Nze mbadde musumba sentamu agende mu maaso nekyayagala omutima gwe kyegwagala, kyayagala okuweerezaamu abantu mu butuufu bwakyo, kuba wanakivaako abantu eri abanaku baleseeyo eri abanaku beyagamba kanjije kuba president mbayambe, agenda bakola atya? Oba agenda bagamba kinga mwabasumba nga mulimu kumulwanyisa mugamba teweesimbawo tojja jagya ku kisanje ekijja, agenda bayamba batya abantu abanaku abanoonya obuyambi obayamba, agenda bakola atya? Nkyembadde nsaba abasumba mukanye ne musumba sentamu Rajabu mumuwagire mubeere emabegawe. Naffe aba DF tumwaniriza ate ffe kuba DF twagala reforms, tumwatwaniza musumba sentamu Rajabu ajje mu DF yesine presidential candidate agenda afuganye kuba president. Akunga abasumba baganya abasumba nga tebakanya naye. Ffe aba DF tujja kukanya naye kuba ffe aba DF tuli beerufu twagaliza omuntu agenda aweereze ki, agenda aweereza abantu mu butuufu bwayo. Nze nsigadde amanya Lwalira Elisha, aspiring mayor, Makinde division. Mukama yeebazibwe bannayuganda, era mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amanya Ntaganda Mariam okuva Salama Gospel Messenger. Tuli wano mu conference eno nga ekiriwo omusumba sentamu Rajab yaleeta n'ajjayo obusobozi bwe nga azze okwesimbawo ku lw'obukulembeze bw'eggwanga. Nze ngamba ekyo kituufu nnyo omusumba Rajabu okwesimbawo, kubanga omuntu atya Katonda bw'abeera ku bukulembeze ng'atya Katonda, okuviira ddala mu bintu bye tulaba n'amaaso ne bye tutalaba n'amaaso, abajja biteekako nnyo essira. Era nze ng'okuteesa kwange n'okusaba kwange bazze buli olukya bakitaffe mu Katonda batukubiriza okuvaayo okwesimbawo okukulembera. Nze kye ŋŋamba kye kino, omusumba sentamu
akiwulira era baze bakitaffe bakitukubiriza bw'avaayo ne yeesimbawo mu ntebe ennene. Nze mbadde ŋŋamba basumba bannange tumuwagire kubanga buli kintu kyonna ekyatandika ekiriwo kyatandika omukulembeze w'eggwanga taata Museveni akoze bulungi naye yaliko nga omusumba Ssentamu n'atandika era gye twava ne tumuwagira. Nze mpunzika ŋŋamba bwe nti omusumba Ssentamu basumba bannange tumuwagire akulembere eggwanga lya Uganda. Nsigadde nze Ntaganda Mariam, Salama Gospel Message. Mbalamusiza bannange abatuwuliriza era batulaba. Amannya nze Edward Mulindwa nga nsumba ekkanisa oba obuweereza obuyitibwa Bodies of Victory esangibwa Kibiri. Neebaza Katonda olw'omukisa guno okujja okubaako bye njogera ku muganda wange Rajab Ssentamu avuddeyo ku ntebe ennene ey'obwapulezidenti. Kimu kye njagala okubategeeza oba okubajjukizaamu nti nze mu myaka gyange maze ebbanga eriwerako oba ntambudde ebbanga kuba nagenda nze okutegeera nga pulezidenti Edward Muteesa owokubiri nga ye pulezidenti. Kati bapulezidenti babere bajja bwe batyo okutuusa olwaleero bwe tuli ku Yoweri Kaguta Museveni. Kakati kino ekigambo ekibwa pulezidenti nze mmanyi nti kiba kirooto. Rajab Ssentamu bw'abanga yaloota ekirooto nga kya ntebe, ekirooto nga kyabwa pulezidenti, ekirooto nga kya ntebe ennene. Nze mpulira nti kyandibadde kirungi nnyo ne tumubaakinga n'agenda mu ntebe. Nze kamwa kwogera tumaze okukolako ku research mpola mpola kubanga abantu bali beetaaga emikono. Tugezezzaako sijja kumenya districts naye ndaba nga kisobokera ddala bulungi okusinziira bwe tutuuse olwaleero. Tumaze okukavalingako tetunnaba kuwandiika naye okusinziira ku manyi osooka n'ogera n'osensitizinga kisobokera ddala era nze mpagira nti agende mu maaso ku ntebe y'obwa pulezidenti. Edward Mulindwa ge mannya gange obuweereza Bodies of Victory. Mukama bampera omukisa. Robert Kimuli ge mannya gange ndi mutume obuweereza bw'enkulembera buli Nateete bagiyita Shero Church. Njagala okwebaza Katonda ku lwa Pulezidenti Museveni byakoze era tumwebaza naye ate ne neebaza Mukama ku lwa muganda wange omusumba Rajab Ssentamu. Ekyamazima tosobola kulagira muntu nti stepping down ng'amaze okudduka mwenna mwali mudduseeko emisinde n'adduka ali wakati omugaye nti owaye kakati stepping down dekono munna akole ki ayitewo. Nze amazima gali nti nga omusumba Kimuli mpagira musumba Ssentamu agende mu maaso ate nga n'amateeka ga Uganda gawa omuntu liberty okuvaayo n'akola ki ne yeesimbawo. N'owekitiibwa Pulezidenti Museveni akimanyidde ddala bulungi nnyo nti buli muntu wa ddembe okwesimbawo ku kifo singa aba n'obusobozi n'ebisaanyizo. So nva waggulu ngamba nti musumba Ssentamu agende mu maaso era ssebo nze ndi mabegawo ennaku zonna. Haleluya. Amannya n'eddoboozi nze Mugot Robert Kukkiriza omusumba wa God Cares Church erinsambya era mu Makindye Division. Akati ensonga ey'okwesimbawo okwa muganda wange Rajab Ssentamu ngiwagirira ddala kubanga waliwo obuntu bwendaba nti pulezidenti waffe akozeeko naye ate alina bw'atakozeeko kubanga era byonna tebisobola kutuula mu ye. Akati biri by'ataanakolako okugezaako okutuukira ddala eno wansi naddala ku basumba eno wansi, ekyo ndaba nga musumba Robert Ssentamu yagenda okisobola kubanga eri waggulu eri era ow'ekitiibwa His Excellency Museveni era basobodde okusisinkana babalira ku ngalo ate nga tebatuuka eno wansi ku basumba abasookerwako eno wansi
kubanga eggwanga lya Uganda abasumba tebali wano mu Kampala wokka naye ne mu byalo eri. So n'olwekyo nze ngamba nti omusumba Ssentamu Rajab ate n'okulwawo walwawo nadda, naye kati twesunga kukuwa kalulu, era bw'oba toze akati ojja kuba otukoledde ddala bubi nnyo nnyini ddala ddala, kubanga tetwagala akalulu tufe nako mu nsawo. Mukama abampere nnyo omukisa. obudde okyalina obudde okuwulizooyera mu nsonga eno n'olengera pulezidenti Museveni bazino bakuwa ensonga eno ogyogerako. Peter, ebiseera ebisinga waliwo ebintu by'otunuulira n'oleka omuntu okwogera by'ayagala, kubanga abasumba abangamba nti nkyalina obudde simanyi budde kibubagamba. Nomination ziriwo ng'ennaku z'omwezi 23 eza presidential, olwali ennaku z'omwezi ziri 4 September. Kati obudde bagamba bwenna sibulaba. Abasumba njagala bategeeza ekintu nti balina okumanya nti baalina akaseera akoogera nange, kubanga kino ekirooto kyange abasumba nga bw'obalaba abo bonna babadde bakimanyi, nsize ntambula nabo kirudde kiri mu myaka 3 nga ngenda nkibagamba. Obwo obudde bwali bubamala. Wenjogerera olwaleero emikono almost kati nkonfirming district singa 48 eziri confirmed tebaleeta obutasukka wiiki eno. Kati ndabikanga ndi ntuuse ku ssaawa esembayo ey'okulabika nti mpunzika ebyetaagisa mu Electoral Commission. Njagala okutegeeza abasumba bandibanga bali too late. Nga bwe nabagamba mu kusooka nga neeyanjula eri abantu era nga mbabuulira ekirooto kyange, nabagamba nzize okutransforminga politics wa Uganda nga si wa ntalo, si wa kulwana, si wa kuyomba, naye nga wakutula ku mmeeza ne tuteesa. So n'olw'ensonga eyo saagala kuyomba n'abasumba kubanga be baganda bange, sijja kulwana nabo. Kye nali mbasuubira okukola si kye baakola, nali mbasuubira okuba nti bajja kujja bantuukirire, naye ate bo bandabikidde nga balinganga abalwanyi b'entalo. Era gye bujja mu maaso kino ekintu kiyinza okubeeramu entalo bataakyeninnye, kubanga kyemmanyi waliwo n'abasumba abamu n'abakulisaayo abamu abali bita ku ekyo kye basazeewo ng'abasumba. So n'olw'ensonga eyo sirina nnyo bigambo bingi gye bali, wabula mbagamba bugambi banoone ku vvu.